pulo osegera mugabe pulo yasoka veyo kakati oluyimba no lwali lutalo lutyate ebiseera ebyo Uncle Palaso yali akava Uncle P olwakomyewo Khalifa ndayo nayo Uncle Palaso naye ne twetwalamu awo kati kyali kyate ye bwali buzibu kikyali ki Palaso agenda okujja already ffe twalinawo embeera ne wizo bati mwali mubadde ki byo competition ebintu bya music ebyo wizo bino byatandikira nabyo mpolampola ebya wizo okutandika luno oluyimba mwali mumaze olufulumya lw'ebyo kibali alulimu Dr. Mayanja agamba ku muganda obwe twasoma ekawanda yatandika okulwana olumugambako ng'asamba kyali oyo mudawa ne muganda we gwe basibe Bulaaya kati so yali bato yeyo naye nali njimaliriza kubanga nze ebiseera bisinga bonnwane ndaba nsinga amaanyi muki nga nkozesa ku magezi okitegeera bwe ndaba nti ono mulwanyi gwe bampadde muwanvu akoma eri wa bunyama Uganda ne muto mu magezi mulimu obunyama Uganda n'amagezi mawanvu kyogamba apima obwongo bwa munono labanga yabunafuna anti Katonda ye yabikola ebyo nga biri factory constant nti whether oli munene oba mutono amagezi we gatuula wali walinga layini akatuulawo kala oba oli munene tekitegeeza nti n'amagezi go manene oyo wali opimyani ku babiri betwogerako ani ayina ennyo kakati nekirungi twabimala bantu Uncle P wajja wizo twatandikira ku high table awo Saimo yali nanyini bbaala ebiseera ebyo anteekawo nzija ne gurupu yange nabasookawo bawizo nanterawo ebyokunywa biki table ne tuvimba n'abayaye bange wizo ngajja nga wizo ajja agamba baveewo wenjagala okutuula nze awo bulijjo wentuula nga nange ngamba omusajja omanyi kyekola leero addeyo eka takyakala wano tajja tuula ba tetugenda vaawo kyeyandikoze amagezi gemuwa ag'amangu avuga emmotoka addeyo ewaka kubanga tetugenda kukola ki babimugamba okitegeera kati nga atuuka akakkana bamuteeka wali banteeka wano nga time etuuka ya freestyle yakwekuba freestyle nga tuzeetandika nga tuzeeweereza tuva mu ntebe tugenda ku stage twekuba freestyle twevumaavuma kati Uncle P agenda okujja sanga olutalo lwakola ki lwatabadda Uncle P nga naye aluyingira era waliwo omulenzi awo champion era Uncle P amumanyi balwanako nnyo oyo gwe nikomanyi edda kati akupulireko ekyaba wizo mukulwanawo Casablanca bakwatayo kyali wange champion era kyovola yamala n'afuuka champion kubanga yayita mu bizibu bingi bamuyisaako emmotoka yipusamu ku magulu ngani agiyisaako ate bwatyo okulwana ne bamuyisaako emmotoka ku magulu nga manyi wallahi amagulu bagamenye gayi yavaawo nga mulamu talina wadde paka nakati era muzanyi wa bikonde ukitegeere bamuyita biso bisala kati era badde champion emabegaawo nga ya representinga Uganda mu bikonde ukitegeere eshafi bamuyita Shafiki Kiwanuka so kati olutalo oluje lwatandikira ezo kati ezentalo nenzimala ne tu reconciling kino olwomukivaamu mutya ani aleeta reconciliation Chameleone musanga mu club silk anzize ebbali nga bali ne Palaso ne Makarosi yaliwo mwana Khalifa sagala kati ndiawo ndempise ne Palaso kati ate naawe njagala otule wano kumpi ate mwezi ojja mwana leero tubimale njagala nkuyita ojje ku birthday omwana wange kati mulwanire wali ne wizo mwana leero tubimale Palaso mufaaki ntubimala Palaso nze sina buzibu mwana bayaye bazalawa fene ntubimala ne Palaso nanga omanyi kati tugende kololo tunoonye wizo anteeka mu mmotoka yali ayina ebiseera ebyo Benz ya red zino enkola enkadde ninga abagikyusizza ntuula wali Palaso atuula wali nange ne Camelia tuli mu basatu katuba tugenda Camelia n'agamba naye kasajja goyinalo abayaye otudde mu mmotoka wano we katutidde nakutya oba tumbanga mwatuteeze nga sewo tetusobola kikola gwe ngalaba tekikkirizika kitegeera tugenda Casablanca
wizo tumusanga tudde ebbali kamera abitutuuzaamu twogera nebiggwawo era n'agamba mbabanja oluyimba olwo mwalukola mu bbanga ki kati awo netuwayitawo infact oluvaawo twamala awo wayitawo ndooza nnaku nganya nengende wabbawa nenkola ddemo nenjiwe makarosi n'agitwalayo good life nerukolera ddala bulungi bannange radio yasooka oteekamu wizo naye n'ateekamu ebyo netubijjawo Khalifa wootuukidde wano kati ndaba lwaki wali eri waŋŋambye nti natuuka nentunula nendaba nga mbutuufu ndaba ngaakoze kakati ndaba gy'ovudde era kituufu ebintu ebimu oba olina okuba ngaokivola nti wali obadde oŋŋambye nti bakuba n'osirika biki bikituwazaayo biki sazzaayo olw'ensonga nti nno singa mba ŋŋambye singa mba ŋŋambye nti nno tukole eki tureactinge ku nsonga eya Fikigaza mulimu bafaani bange nga mikwano gyange bafaani bange baasuka ne ku level y'abafaani asobola okukola ekikyamu ku lw'omuyimbi we omuyimbi we yamubeezaawo yamubeerawo olaba ekintu ekyenyini kyoyogerako many people thought nti koosirisaako kuba abasinga ze comments ze nalaba abaana bambi bagamba oyo nawe galibe banku bazitandika kati oyo agenda muwaamu buwibudde agenda mubalira akadde alyoka amutwalire nange munange era ebirowoozo bye nalina olw'obusungu n'okivaako kati ndi waneeno ndika mwokya wenkuba essimu wano basobola ossala ne batuuka emakindi kakati wenkubira ab'enateete ne bansalako nenkubira ab'ekawempe ne bansalako bakyali bange wali ewayise ne bansalako lindako yonna oyina yaba egaali nenkubira ab'ekireka ne bansalako ne mbagamba naye waliwo olutalo ndi eno banzita mwagala kuwulira mulambo bananzita mugenda kubinnyonnyola mutya nga muliyo just mukiyinza nti bandibadde bagirawo okitegeera lwandibadde lutaba ekyandireetedde n'abantu abamu okufiiramu mu butakola ki mu butamanya era nalupa omusango ogwo ku poliisi ne mu kooti there are two cases assault case ne civil case eri criminal assault then eno civil case naye namala nembijjayo nembirekera kooti y'abantu basalewo ne muteera kooti y'abantu basalewo kubanga Katonda agamba Allah atugamba wano fe abasiraamu osasira nnyo omuntu aba yakafuna abane ebimusoomooza biki bingi kati Gaza akatandika okufuna akakadde akakasooka akutte ku ssimu empya nga tabbye enzibe akutte kasente nga teyabbi waleti ya muntu oba ontegeera yakatandika okulaba obuwala abumuyita hai halo alaba alinga aliko amaanyi ag'enjawulo kumbe ebyo biri nnomo bya bulijjo wabula how do you react kikijja okubeezaawo mu bizinensi eno kati wano wendabira nti ekya maturity wekijjiramu mu butuufu Khalifa wakula bwekiri kakati nina omwana wange kati andabeeyo nga taata we simanya biki era ne even my kid was like yagenda ne ku ssomero nga bamugamba we saw your dad okitegeera drama naye ekirunyize kyenkyebalizaamu saalaga example mbi eri bantu bange oba eri baana bange balaba era nabo ne bayiga nti next time you walk away okitegeera era waliwo n'akayimba waka country music walk away in trouble if you can okitegeera so nti olumu ebizibu bikujjidde just walk away era wakiteerawo nekitambula and when you walk away you have peace kati nze nina peace ate oliye gyali talina peace amanyi Khalifa agenda muddira amanyi biki kati wuyo nakoze concert ennyimba zitambula kwe kumulekera ekyo bayita kooti y'abantu kati eri mujajinga abantu bebamanyi poziko kyenyizo muyambo mukolera kiri ekyo wabanga newulira music ajje mu bato bayita nsobola naye kwatanko palaso amuteeke wali tugende kololo nange nkwate Khalifa ntekeko kimenke wano alien skin tubakuba omuziki gwe kyogamba ekyo kubanga era palaso byalwanako ne alien era bintu bya ego competition ensinga sikusinga katugende mu bato ne bakwatagana ne fiiki okitegeera kati bakwate fiiki we nange nkwate alien tugende kololo tubakuba omuziki muba mweyawuza mube mutyo weewaawo kale kasenso gitangaziza tiimu lwakiraganya kyesessaawa eno omulabi wansula mumbi anyways omuntu essaawa eno ayagala okuba nga ategeera kati Khalifa kyekiddako from now essaawa eno okuva kati bwetwogerera kikyolinawo ekipya kyekiriwo right now essaawa zino tulinawo oluyimba olupya baluyita siggwa asoose oluyimba olwo olukoze bulungi nnyo ku TikTok mu nnaku entono ennyo ekitegeera luli bulwamu era video yafulumye tuze kugipremieringa then ekyokubiri tuli mu concert
twakolako emabegaawo ka press conference nga tulaunchinga ekifaananyi ekya concert yaffe official poster netugireleasinga kati tuli mu kweteekateeka mu kwetegeka ngenda kuyimbira bafani bange wankulu ku stadium nga 24 August nammwe abeera ndani tubikolako promoter wange yerindako katono nnyo kati visa zo mwakoze mutya zakomyewo ati munayera ebintu ebyo nga nagambye nti tubirekera Katonda n'okuleka ensi ejajinge koti y'abantu nga visa tebazibawa manzenze kagoba wa visa babamye visa bonna era nasasidde kyali wange bambi wenkudu afunye akayimba ke abadde agende ku Bulaaya agule ku ngweza yangambe bambi jagenda ogula sente yabadde agenda ogula engoye zagenda okubiramu ki Enkudi festival Karoka Sita Fefe Busi Lydia Jasmine Acidic Vocals bonna tebaba wadde ukitegeera yayononedde banne olwa indiscipline kubanga bali bondoza mukulaba balaba bo balowooza nti aba bankuba yeyo group baganginze apu nti okukuba bo kye balowooza probably ne bagamba katuwono ne batwayiramu n'abalala bali basigale kitegeeza gwe wafunye era nsasira bambi promoter ekyamutuuseeko kuba losi y'amaanyi abayimbi jukiro redde oba waba wako deposit ku kifo oba wasasula babulangolango olwonna bagenda kulangira oba wamala ddokola ki ukitegeera kati bambi musaasira naye tugenda kukyusaamu mukole mutya either tuyinza okusooka the best of Khalifa London edition oba netukolanga extra tugenda kukola wano then ne London cause already visa nzikola ki nzirina naye ntwala okwetonda eri bafaani mwenna bekiyisizza obubi ab'e London promote abantu abataddemu sente zaabwe mwenna ne kano kabe kalowooza eri abayimbi nagamba fiiki nti eggaali teyamba mu music eggaali yonoona naddala bwebeera nga terowooza kati eggaali olaba bye yakola yakwonoonera ina abantu bakwogerako bibyerere kaliyayo webadde yimukira bwoti competition ye badde ku Kimenke kati bakujje ku Kimenke bakuliziza ku Khalifa Legend yakuba edda anyway nze musaasira busaasizi weewaawo kale ebyo byonna tubitegedde era tubiwulidde bulungi nnyo program kiri kitya mukkirize kati oluyimba essaawa eno lubasumululire lwe tuba tubalekera akayimba ako video ya SPK omuyimbi ye Khalifa Ganaga production bad character one case bafaani bange nkabaweereza era ng'oli eyo ng'omanyi nti munaye akafuna ssente ojoga banno si gwe akoze eki si gwe asoose oba olina akabina akanaye si gwe asoose nawe atalina nnyaki si gwe asoose nalina omumwa omunene ng'oyogerayogera nnyo si gwe asoose abatugeya bannange luno lwakunnyumira oluyimba tusampulingemu awo tumanyi tugende mu video ti bwe totooka bekyukamu bazina banyomerwa babukamu gwe ezemeza zidugalamu bino biralamu oba gwe bakukyaye ejjo ng'oddamu si gwe asoose oba ozina ne weekubawo si gwe asi oba ekisi n'omusabako si gwe oba okitegeera akayimba bakayita si gwe asoose